إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل يا شيخ. تفضل الشيخ كتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الأصل السابع الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. نحن نشاهد ونرى جماعات تنشق عن جماعات المسلمين الشرعية بما لديها من أفكار وأنظمة، وكل هذه الجماعات تجتمع على هدف واحد، وهو كراهة المجتمع المسلم الشرعي والنظر إليه على أنه مجتمع جاهلي، وحتى يكون مجتمع ولا مجتمع، لأنه مجتمع جاهل وحتى يكون الحكم دقيقا، فهم في الأغلب يرون هذه النظرة ويعتقدون هذه العقيدة. ومن هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. تولي كوشكولو اتيوم سانف بكولو بيا الدعوة يا سلفية، دعوة توف دعوة يا النبي صلى الله عليه وسلم. etugana okuteekawo obukundi okuteekawo obubingi obw'enjawulo obuva ku kibingi ekyo eky'obusiraamu, ekibingi ekya da'wa entuufu eya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Sheikh agamba rahmatullahi alayhi, Sheikh Abdussalam agamba nahnu nushahidu wa nara jama'atin tanshaqu an jama'ati almuslimina ash-shar'iyya. Olwaleero tulaba nga waliwo obubinja obugenda bwekutula ku kibinji ekituufu ne buva ku kutambuza eddiini entuufu. Obubinja obwo obukundi obwo nga bugenda buleetawo ebintu ebyenjawulo ne afkaari, endowooza ez'enjawulo, tulina okukola kino, tulina obugezaako okutetenkanya afkaari, think tanks, twalikoze kino, twaliyiriza kino, nenteekateeka ez'enjawulo ze balina nga wagenda okulaga ku ba jamaatu al-ikhwani al-muslimin ziffe tulaba twalisoose kale ebyaqida bigenda kujja, naye tusooke tumala okufuna dawula, tufune obukulembeze, tukole bwe tuti. Tulaba obubinja obufaanako bwe butyo nga bwonna bulina oluusi ekigendererwa kye bwagala okutuukako, tulina okuba nga ffe tuli ku kino, ne buva ate ku nsomesa ya nabbi sallallahu alayhi wasallama, ne buba n'endaba eyo ey'ekijahiliya. So nga waliwo endaba nabbi waffe alayhi salatu wassalam yatulaga gye yatambulizaako eddiini eno. N'agamba wa hatta yakuna alhukum daqiqan fahum fi al-aghlab yarawna hadhihi an-nadhara wa ya'taqiduna hadhihi al-aqida. Okubeera ddala daqiq ku nsonga eno okugijjirayo ddala, ebibinja bino osanga nga entegeera eno ejja mu mitwe gyabwe gye bazimba, batuuka nga balaba aqida entambula erina okubeerawo, ne bagisaasaanya mu bavubuka, mu bantu ab'enjawulo, nga balaba yalina okukola ki, tambulizibwako. Nga bw'olaba wano jamaati zino zakulaze ba ikhwani al-muslimin, batandika ekintu kyabwe ekyo emisiri eyo, ne bagenda nga bakitambuza mu bavubuka. Kigenze kibuna ne mu nsi zonna ez'enjawulo, Uganda ne olaba nga kituuseeyo, bagenda bakitunda ne bagifuula nti erina okuba ki, enkola, ne bava ku nkola gye yatulekako nabbi sallallahu alayhi wasallama. Jamaatu tablighi nayo gye yatandika, nabo ne bagenda nga bakisaasaanya, kati kigenze kibuna ne mu nsi yonna, ne bagifuula enkola en'okutambuzibwako eddiini, enkola etulina okukola mu da'wa, nga balaganga enkola yaabwe eyaba jamaatu at-tabligh, nabwe ekityo ne hizbu at-tahrir. Naam, aqul قال رحمه الله: أقول وللأسف يوجد من جعل السلفية حزبا كهذه الأحزاب، ويوجد من يسعى إلى جعل السلفية كهذه الأحزاب،
فنحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع ونعوذ بالله من شر هذا الفاعل. نعم. mubimu kubina kuwaza Sheikh agamba mubimu kubina kuwaza eri abantu abamu obasanga nga obusalafu yujad man ja'ala as-salafiyya hizban obusalafu nga nabo bakifuula ekintu ng'ekyobukundi nga baba bala tulinawo obukundi bwe buti mathalan gamba kati ya Uganda baba tulinawo bathala basufi tulinawo bamuhibbina tulinawo n'abaki n'abasalafu tulinawo ne ba obusalafu nabo babuteeka muki so obusalafu ye ddiini ya nabbi sallallahu alayhi wasallam ye ddiini etuufu Allah subhanahu wa ta'ala gyayagala so si bukundi kundi ng'obwo obugeze bumerukawo obubuze obuli ku bukyamu bamuhibbina ba hizbu tahriri jamaatu tabligh obwo bubinja bingi obwenjawulo obuli ku bubuze ate ekyennaku osanga abantu abamu nga n'obusalafu nabo babuteekulira mu layini eyo so nga obusalafu ye ddiini ya nabbi sallallahu alayhi wasallam si kabinja nga bwogenda okuteekula jamaatu tabligh nga bwogenda okuteekula bannabibira ba khawariji obateekula la obusalafu bulala n'obwo obubinja buki bulala kati ekyennaku nti ne wakati mu basiraamu mulimu ekyabatakimanyi ng'era balabanga obusalafu akakundi akali awo bwe katyo akazuuseewo oba akazze mu myaka 12 so nga obusalafu ye ddiini yani oba ntegerekka bulungi ab'ebitiibwa Sheikh byagamba ekyennaku olabawo mu basiraamu n'abatali basiraamu nabo nga bwe babiraba nga bwe twakkaatiriza wano nti osanga nga abantu aba bulijjo bwe balaba khawariji n'abasalafu balabanga byonna obwo bintu byabo balanga oba ebyobufuzi bano banoonya kyabwe ne bano banoonya kyabwe bawulira salafu baba balowooza otegeeza bakhawariji abantu abo batakimanya n'osanga olusi ekyo kiri waggulu olusi ne gavumenti nabo nga tebabyawula balabanga bwe balaba ow'ekirevu bonna bamanyi abo bebamu bebayeekera bebali kino n'osanga nga tebabyawula kyekyannaku kubanga as-salafiyya iddawa ya nabbi sallallahu alayhi wasallam ka Sheikh agamba ekyannaku kitagamba nti batandika okubyawula bategeere eddawa ey'obusalafu yeriwa eddawa ya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Sheikh okulaga obugazi bw'obusalafu nti obusalafu si kabinja kali awo. Naam. entegera yaffe eddiini eri nti awamul muslimina alladhina la yusarrihuna bilintima ila ayi hizb tubatwala nti nno basalafu abasiraamu babulijjo abatezza mu bukundi abasiraamu ababulijjo. Naam. Musajja ali awo Sowedi asaala asiiba akkiriza nti Allah ali omu yana ina tawhid musiraamu. Naam. Teyeeyita nti nze ndi musuufi, teyeeyita nti nze ndi muzikiri, teyeeyita nti nze ndi mushiya, ndi kino ndi kiri, wabula musiraamu akola busiraamu bwe najja n'atula mu muzikiti n'awuliriza baseka kibagambye n'ateeka mu nkola Allah kyamusoboza okuteeka mu nkola ne bwaba kano kawulire okulaga kye bayita salafiyya ne bwaba talina kirevu tumutwala nti musalafu, tumutwala nti muki musalafu. Bal ne bwabanga olugoyi alukweyesa tumutwala nti musalafu. Wano wakulu nnyo wannyonnyoke wategereke bulungi. Abasalafu balina ebirevu, abasalafu engoye ziri wagu yani tezikweya ku ttaka siwe kiri. Lwaki? Olw'ensonga be bantu abasinga okubeera bize n'erimu, be bantu abasinga okubeera siriyasi ku ddiini, be bantu abasinga okuteeka mu nkola amateeka ga Allah tabaraka wa taala. Kyova osanga ng'eyo y'embeera yaabwe. Kitegereka? Tekitegeeza nti nno kye bayita obusalafu kwe kubeera n'ekirevu, kwe kubeera n'engoye nga tezikweya. Ng'abangi bakisuubira nti kye bayita obusalafu, oyagala okutegeera obusalafu nti otunula ku kirevu n'engoye nga ziri ludda waggulu. Ekyo si kituufu. Wabula abasalafu obasiŋŋaana ekyo bakirina. Lwaki bakirina? Kubanga be bantu ne society bawako obujulizi. Otuuka oli atuuka n'okuba takirina gwe ekirevu gwe nga gwokola bino
lwaki baba wako obujulizi be basinga okubeera nga bateeka mu nkola eddiini. Kakati omusiraamu ono wa bulijjo tumuteeka luddawa? Si musuufi, si muzikiri, si mushiya, siki tumuteeka luddawa? Aljawab salafi, ali ku kikolo, ali ku kikolo kyaki ky'obusiraamu buli nabbi bwe yaleeta. Tayib, talina kirevu, oyo naqisul iman. Kitegerekese musalafu omukendeevu w'obuki w'obukkiriza. Olugoye lukweya musalafu omukendeevu waki w'obukkiriza. Tetusobola kumuteeka mu kibinja kyonna ky'abannabida kyataliimu. Kategerekese bw'abanga taliyo mu bibinja ebya bannabida idhan muki ali ku mainstream y'eddiini y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kino kyatalina, kino kyeyoleseko ku bukendeevu bwe, eyo naqs fil iman. Kitegeeza shekhe tusobola okuba n'omusalafu nga anywa ku mwenge? Tusobola okuba n'omusalafu ng'anywa ku mwenge? Aljawaabu naam. Asobola okubeera nga musalafu ng'alina obukendeevu obwo, ng'alina ezzambi eryo ery'okunywa omwenge. Asobola okubeera nga musalafu naam, yenna akiwulidde nga kiwooma oba tekiwooma, eno ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Abdullahi Himar yali sahabi wa mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nga yagala Allah naki n'omubaka. Bamuleeta emirundi n'emirundi nga nabbi wamutuusaako haddi, nabbi wamutuusaako haddi, nabbi wamutuusaako haddi. Naye olunaku lumu sahabi n'anyiiga nnyo, n'amugamba la'anatullahi alayki ma akthara ma tu'ta, bikolimo bya Allah bikubeereko nga bakuleesa emirundi n'emirundi wano. Nabbi yagamba atya? Nabbi yanyiigira ono n'amugamba la tal'anu fa innahu yuhibbu Allaha wa rasulahu. Tomulaana kubanga mazima yagala Allah naki n'omubaka we. Oyo yali ku rijimu ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, obukendeevu bwabukola atya? Abulina. Nabbi teyamujja mu busalafu. Kitegese bulungi? Abange ebigambo bino waliwo alina okutya. Ikati abasalafu bayinza okutandikira awo ne banywa omwenge. Nedda, abasalafu bantu bali serious ku ddiini yaabwe, abali serious ku ddiini bali serious ku ddiini. Abalina obukendeevu babulina. Twogera ku oli gwe tulabye ali awo, ali ku mbeera n'obukendeevu obwo, tatagenda baseka batugamba ebyeddwa, baseka batugamba ebyegindi, baseka batugamba tumuteekewa. Alina obukendeevu bwalina, tumulaba anywa sigala nga tumuteekawa. Sheikh waffe ow'ekitiibwa Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah ava manatiq shimaliya, kitundu kya Hudaida. Wasab shimaliya abantu banabitegeera mu mambuka g'eggwanga erya Yamani. Ekitundu ekyo bakirimamu amayirungi okukamala obukamazi mayitirivu nnyo. Kaakati olunaku lumu yabuuzibwa ku musajja yadda isalafiya, yabuli abuuza yagati yadda isalafiya, waliwo omusajja akilaiminga okubeera omusalafu wa huwa yataata alqat, naye omunekyo ali amaki, ali amayirungi. Abuuza sheikh haqiqatan oyo musalafu? Yagamba ta Sheikh Muhammad bin Wahhab, yagamba nti salafi bila break, yagamba nti salafi bila break. Oyo musalafu atalina kasiba, talina break. Musalafu atalina kaki mu bufunza agamba ki? Musalafu omukendeevu w'obuki w'obukkiriza. Kakati salafiya y'omuntu ejjula gyakoma okwewaayo eri eddiini, ate ekendeera gyakoma okendeeza okwewaayo eriki eddiini. Kadhalika ng'obukkiriza bwe bujjula omuntu gyakoma okwewaayo eriki eri eddiini. Sheikh kyetuli mu kino abasalafu bonna tebali ku ddaala lyerimu. Kyetwagala okufunza ndowooza, okufunza ennyo. Abasalafu nate bali ku ddaala lyeriki lyerimu. Kategerese bannange, mulimu abasalafu abakendeevu b'obukkiriza. Tagati kale abasalafu yoyo bamuleese ku mawulire yabye baatule. Musalafu muna oyo musalafu omubbi. Musalafu omuki? Omubbi. Bituufu sinti bagadde kukyayisa busalafu? Musalafu omubbi. Kakati kitegeeza nga bw'asobola okuba n'obukendeevu kuteeka mu nkola etteeka eryo ery'obutabba, asobola okuba n'obukendeevu kuteeka mu nkola etteeka ku kirevu. Kategerekese bonna bukendeevu muki? Mu ddiini. Naye bihamdillah mwebyo twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti abantu abasinga okulabikako eddiini beba abali ku nkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abakendedde mu kibakendedde babeera basalafu
abakendevu ebbanga lyebamala nga tebeeyise bannamawulidi tebeeyise bannabiki wabula musiraamu era nga bebasiraamu sheekhi abasinga obungi mu mizikiti gy'abasiraamu walillahi alhamdu. Awo baki ani ayinza okugamba nti baffe omuzikiti ayinza okugamba nti baffe ayinza okugamba nti baffe omuzikiri tayinza okugamba nti baffe omusofi ayinza okugamba nti baffe omukawalaji ayinza okugamba nti baffe mwana wattu ate baffe baki baffe lwaki bali ku mainstream y'obusiraamu mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tebazudde bintu mu ddiini bibateekesa mu kibinja kirala kyonna ekitali busalafu. Naam. Masha Allah, barakallahu fik. Naam. Oli gwosanga n'omugamba naye nga ayagala obulungi naye nga atamwa kintu ekyokuba nti omuyita omusalafu kandi nakufusunira nze ndi musiraamu kati nga yeetaagisa Sheikh agenda kikonako wano okuba nti oli kweyita abasalafu kyatandika kityo haka Sheikh agamba rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wayujadu man yas'a ila ja'li as-salafiyya kahadhihi al-ahzab mubikwase ennaku be bantu abambola banga obusalafu bagala bufuulanga buno obukundi obusigadde obw'ebibinja ebyo byabula fanahnu nabra'u ila Allahi min hadha as-sani' tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala nga twekingiriza ekikolwa ekyo ekifaananako bwe kityo obusalafu da'wa ya nabbi sallallahu alayhi wasallam wa na'udhu billahi min sharri hadha al-fa'il. Allah tase ekikolwa ky'omuntu oyo afaanako bw'atyo n'ebigambo by'abantu abo afaanako bwe batyo abaagala okukyayisa obusalafu n'okububijjisa. Naam, yaqulu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah yaqulu Shaykh al-Islam ابن تيمية رحمه الله فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الإمام ابن تيمية رحمه الله تقام وأما الانتساب okwetu mabo okweteekako titles ezo ezikutula mu baki mu basiraamu era ne zitujja ku jama eri eya nabbi ku sunna ku nkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallama ne zireetera okuyuzayuza mu ddiini n'okuleeta bid'a ezenjawulo nti bano abakola bwe bati wa mufarakati as-sunna ne ziva ku nkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallama wal ittiba' n'okugobera nabbi waffe alayhi salatu wassalam fahadha mimma yunha anhu okokweyita kwe kuganibwa ne mweyita jamaatu tabligh abatambuza emigugu ne mutujja ku kiri nabbi kye yaliko kyekyo ekikola ki wayathamu fa'iluhu era omuntu akola ekyo n'ateekawo groups bwe zityo ezaba muhibbina ezaba ikhwani almuslimin as-sufiyya yo yafuna omusango wayakhruju bidhalika an ta'ati llah wa rasuli era oyo abavudde kugondera Allah n'ombakawe kati alina kyayagala okutuusaako ekyokweyita omusalafu kijja mpola mpola. Naam, wallahu azza wa jalla sammana. يقول رحمه الله والله عز وجل سمانا في كتابه المسلمين وثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا داء والجاهلية فهو جثاء جهنم. قال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى قال نعم وإن صام وصلى ولكن تسموا بسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين. نعم. eno hadithi yetaaga okugaziya wano wansi nga sheekha bwagenda ogigaziya kuba abantu bangi bagyesembesa okuvumirira tetulina kweyita linnya lyonna Allah yatuyita basiraamu. Agamba sheekha wano rahmatullahi alayhi Allah subhanahu wa ta'ala mu kitabo kye yatuyita baki basiraamu era hadithi nejja wano gyakuleetedde ti omuntu ayeyita da'wa al-jahiliyya ebitendotende ebyo ebyenjawulo oyo agenda kugenda mu muliro kusuulibwa mu muliro. Omusajja n'amubuuza ne bw'asaala ne bw'asiiba wa insama wa salla asiibye n'asaala nabbi n'agamba na'am wa insama wa salla walakin tasammaw bismillah alladhi sammakum ibadallah mweyita amannya Allah ge yabayita abaddu ba Allah almuslimin mweyita abasiraamu almuminin mweyita baki abakkiriza. Naam, sheekh ajja kutuuka ku pointi ey'okweyita baki abasalafu wa hadhihi tasmiyatu
يقول رحمه الله وهذه التسمية كانت في صدر الإسلام ولا يعرف الانتساب إلا إلى الإسلام آنذاك. بارك الله فيك. wano wakulu tuwulirizeewo bulungi okweyita abasiraamu abakkiriza ekyo mu ntandikwa obusiraamu bwe erinnya eryali likozesebwa buli wamu wonna era nga tewaaliwo nnyo linnya limanyiddwa ddala mu kiseera ekyo anadhak nti bano babayita bakhawariji bano ebyo tebyaliwo mu ntandikwa embeera yali etya nga bonna bali ku ekyo nabbi kye yasomeseza sallallahu alayhi wasallam nga tosobola kusanga tulinawo ekibinja mathalan bano bali wano ku kitebe kino ate ku kitebe eri waggulu bo bali mu kujaguza mawuledi nga tolina woyinza kisanga nti oba ekitebe e Makka bo bali ku kino ate ekitebe e Madina bo bali nga bonna bali ku kimu nabbi kyabalaze sallallahu alayhi wasallam. Ekiseera bwe kigenda kitambula obukundi olwo butandika kubajjukiramu ekyo ekiseera kyalinga kizibu ne nabbi ennyini yalinga mukambwe buli khutba wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin buli khutba kati nga toyinza situla mutwe noga nti kantandikewo ekintu bwe kiti ng'era n'ogusitula ng'ebigenda okuddirira nga mujjukire kyatuuka kwani Sabir biseera bya Umar radiyallahu ta'ala anhu bamusekula omutwe ne bagonna gutonyoloka omusaayi era bamugamba nga Umar amaze n'okufaddemu ku bidaha bye yali agize n'abagamba ekyali mutwe Umar yakikola ki ekitwala yakijjanjaba kati ekyo ekiseera nga toyinza kukola ki era bw'otunuulira bidahaati okuzuula mu ddiini kugenda kujja eno oluvannyuma mathalan ng'ekibinja kati eky'abakhawariji okuviira ddala ng'ekibinja maaso eno ddala ekibinja kino eky'abamurji'a eno mu myaka ginatera oyingira mu 10 basahaba banatya n'okuggwawo bamurji'a abazanyira mu ddiini we batandikira okukola ki okujja bakadariya muwulira bawulirwa eno ku biseera bya Abdullah ibn Umar nga kabinja kameruseewewa kwagamba obubinja bwonna obwo obukundi butandika eno oluvannyuma abamanyi we baviirayo batandika okwawulira abasiraamu obusiraamu obutuufu obwa nabbi sallallahu alayhi wasallama n'obusiraamu obwo obwakatemba bwatalekako bantu nabbi waffe alayhi salatu wassalam wano we baviirayo nga sheekhe bwagenda okulaga ne bakola nti abali bwe bati bebo nabbi be yakoonako mu hadisi eri n'atugamba aljamaa hadisi ne basikayo nabbi ze yakozesa sallallahu alayhi wasallama alfirqa annajiya ekibinja ekyokuwona nabbi bwe yali atannafa yatulaga ti ebibinja bigenda kujja bingi naye waliwo ekibinja kimu kigenda kukola ki kwe kusikayo obujulizi obwo n'amannya ago amalungi ng'era amannya ago ogenda gawulira gonna nga gaddayo kwani ku nabbi sallallahu alayhi wasallama so gano amannya agaba mu'tazila abakhawariji jahmiya ogenda galaba nga gaddayo mu biseera nga nabbi yavaawo dda sallallahu alayhi wasallama. Idhan sheekha kyayagala okujjirayo nti kituufu erinnya eryali likozesebwa buli wamu abasiraamu abakkiriza kubanga bonna baali kuki nga tolinaawo katemba kuwulira nti ate baseeka bano abamu bagenze mu hijab nation nga nabo bagamba baseeka ate abalala nga ebyo toyinza bisangawo nga ku mulembe teriiyo kiyitibwa hijab nation ti ate abeeno bali la nga toyinza kisangayo ku mulembe gwani nga toyinza sangayo madda ga nabbi nga bambagala manne tusanyuke nabbi yakomawo nga ayingira Makka nti ate abeeno bajaguza amadda nga tebiriiyo amajja ge ayingira Madina bakolewo omukola awo basanyuka okujja kwa amajja ga nabbi Madina gabuzanga tebayina okuza amajja ga nabbi oba mukitegedde nti ayingidde olunaku lwe yayingira Madina oba amadda ge nga akomawo Makka ayingidde Makka oluvannyuma lw'ekiseera emyaka egyo giyiseewo tebakikolako kakati obusiraamu bwe buto bwe bwali nga toyinza sangawo bano bali ku mawuledi bano buruda ate bano bagamba neddala bano ate bakuŋŋaanye ku dduwa ya Haji Gundi eya40 ng'ogenda kisangawa bonna nga bali ku busiraamu obwo butuufu bwe yasomesa nabbi waffe sallallahu alayhi wasallama. Kati akavuyo bwe katandika katemba mu ddiini baseeka pirawo ne bajja batandikiriza mu umma yukira mawuledi ago gato abatandikwa bagala okulya bajja bagatandika mu maaso eno abamanyi baviirayo ne batandika okulabula nti bannaayi bwe mulaba akoze bw'ati
tali ku ddiini ya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Abakola bwe bati be bali ku ddiini ya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Naam. نعم. قال رحمه الله فلما أتت البدع وانتشرت الأهواء وابتعد كل صاحب بدعة عن الإسلام لم يجد سلفنا الصالح بدا من إظهار ألقابهم الشرعية التي تميزوا بها عمن سواهم من المضلين. ما شاء الله. شيخ أغامبا رحمة الله عليه bid'aati bwe zatandika okusaasaana ne zitandika okujja mu umma, kuba umma wali yali eri saafi, nga umma eri nyonjo, teriimu bid'a, teriimu katemba, nga bonna bali ku kimu. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabalagira, nabbi kyasomesa sallallahu alaihi wasallam. Naye ahwa z'abantu bwe zayitirira, bano banoonya bitiibwa, bano banoonya byakulya, bano banoonya kino, bano banoonya kino. Wabtaada kullu sahibi bid'a anil islam, banna bid'a bonna ne batandika okuva ku busiraamu obutuufu obwa nabbi. Lam yajid salafuna as-salih buddan, abasalafu baffe abaatukulembera mu battabi'in, mu basahaba abaaliwo ebiseera abaali bakyaliwo, baalabanga kino kya bwewaze, kino kya tteeka, okubanga boolesa amannya gali nabbi agamu ku ggonga yennyini nabbi yagakoonako. Baalabanga mu kiseera kino balina okugolesa, bategeeza abantu bo kye bali, nti ffe tuli bwe tuti, tetuli nga bali abavudde ku ddiini ya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Baakiraba mu kiseera kino nga gana amannya aga shariya, amannya amalungi, amawoomerevu, ag'ekitiibwa, balina okugajjayo basobole okubaawula ku balala, baleme abantu bano oluusi abatamanyi bireme kubatabula. Aliwo balina okuba nti beeyawula ku bake kubasigadde. Ekyo nno mwana wattu n'abantu mu bino ebyensi bakikozesa. Era emabegakaawo abasajja ba booda abamu kubakulira abantu abo mu booda bayingiramu bakifeesi, bayingiramu abantu ababi abazikozesa okuttirako abantu, ne batandika okutuula entuula. Tusaana okubanga tukola ki, batutegeera ne bakozesaayo obutaawo awo, oteekako simanyi erinnya lyo, oteekako siteegi gy'okolera, babaawule kubaki kuba kifeesi nti aha bano si be bali abattirako abantu, abakubirako abantu obutayimbwa. Bennyini abo nabo bakikola ki? Kaakati gwe abasalafu bwe bayingirwamu bakifeesi, bannapiraawo, bannajjuyisa abo bwe babayingiramu, ne kyetaagisa okuvaayo okuba omulabira eri noga be bano abasalafu ab'eddiini ya nabbi, si be bakifeesi abajja oluvannyuma. Alaba ne mama Fiina alwana okutukuza obulogo. Waliwo abaloga abaddala, waliwo n'abaloga ab'obukuusa, waliwo kati afaayo era ajja ne bamuleeta banaye balina otwawula, si ffenna tutemula, si ffenna tukola bwetti. Afaayo okulaba nti bamukola ki? Kaakati n'abamanyi abasalafu bwe baalaba bakifeesi nga batandise okuyingira mu ddiini, tebaatuula. Baalabanga tulina okujja amannya gaffe amalungi, nabbi ge yaleka atukoonyeeko, amannya ag'amawome, abantu babategeere nti abasalafu ahli sunna wal jamaa sika onagenda gakoonako wano, firqa najiya, taifa almansura, ahlul hadith, ahlul athar, babategeere sibe bakifeesi, bano be balungi abali ku ddiini ya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ka sheekh agamba embeera bwe yafaana bwetyo, baayagala baveeyo babategeere amman siwahum min almudhillin, kubali ababuza baduatun ala abwabi jahannam. Nabbi be yakoonako nti bagenda kujja nga duatun ala abwabi jahannam, nga bali ku mirango gya jahannam basika abantu basula mu jahannam. Katulina okubaawula ne baduatu alhaqi, duatu lhuda, duatu assunna, abakooza abassunna abasalafiya, tubaawule wakooza bali abasula abantu muki mu muliro. Mu mbeera eyo Seeka agamba embeera neefaanana etya? Naam. قال رحمه الله فتسموا بالأسماء الواردة في النصوص كالجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. Wakitegedde bulungi? Ne babeera nga bakozesa amannya gano alwarida fi nusus. Gyo kyetegereza amannya gano nga bw'ogeetegereza mwegali mu bujulizi. Genda mu Qur'ani weetegereze, mu sunna nga amannya gano gabaawula ku bibinja ebisigadde byakola ki byabula. N'agamba kal jamaa nga mu hadithi ya iftiraqul umma, nabbi erinnya ennyini yalikola ki
yalikoonako sallallahu alaihi wasallam bwe bamubuuza basahaba nga batidde ng'abalaze nti embeera egenda kukola kiko basahaba bambi baali balungi mu kufaayo n'otubuuliza ebibuuzo ebyo ebirungi nga alaze nti bagenda kwekutulamu obubinja bungi bonna bamuwulira okuggyako ekibinja kimu nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akiyita aljamaa amanyine ne bayita nerinnya eddala alfirqa najiya nga kiva mu hadithi enyini kuba yalaga nti byonna byakuzikirira okuggyako kimu kyekiriwa kyekyo kyenajiya ne balaga ataifa almansura ekyokutaasibwa nga bakijja muki hadithi la yadhuruhum man khadhalahum hatta yatiya amrullah abo ne baba nga amannya ago amawomerevu bagajja mu bujulizi obwo ofaananako bwe butyo basobole okubanga bakifeesi tebabayingiramu bakifeesi b'eddiini babeere nga babeera eri ng'osobola obbaawula n'omanya nti bano be balungi abali ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Sheikhi ng'omaliriza ensonga eyo mukadde wange omusajja asobola okuba nga alina ekisibo kye nga kirimu embuzi nga 6 naye nga wali we zitandikidde wali ku ntandikwa y'ekisibo ekyo zibadde embuzi ze yani mbuzi kikomaawo mbuzi zange kati bwatuuka ekiseera n'agamba nti eno ya mugenyi wange eno ya zuhiya amakulu nja kugisala kuki ku yidi ate eno ya kiika ate eno ya kutunda ate eno ya mutabani wange gundi embuzi ezo buli emu ebeefunye wasifu ebeefunye ekitendo wadde ekikolo kiriwo ekiri nti zisigadde embuzi naye bw'otumayo omwana nomuga genda ondeetera embuzi kaakati wano akubuuza mbuzi ki oyagala eri ey'okusala gye mba ndeeta ndeeta eri ey'okutunda ndeeta eri lwaki kuba kati wano waliwo embeera ez'enjawulo ezizze ku mbuzi ezo wali nga zikyali ku kikolo genda ondeetera embuzi agenda bugezi naleeta ki naleeta embuzi yonna gyasise ne kati wanaakubuuza si bwe kiri naye nga tekijjeewo linnya nti ezo mbuzi kaakati abasiraamu nga bali wali bakyali kimu tewali kye balina okuggyako eddiini ya nabbi sallallahu alaihi wasallam tewali obwetaavu ne ishikaali yonna basiraamu tuli basiraamu kasita wajjayo kadari ne wajjawo khariji ne wajjawo rafidi ne wajjawo jahami ne wajjawo suufi ne wajjawo ebibinja n'ebibeera ebingi kakati obwetaavu wano ne bujja tekikyamala gamba nti ndi musiraamu n'okoma okwo singa obeera mu mbeera nga waliwo obwetaavu bw'okukyawula era abasalafu bwatabeerawo mbeera ya kubaawula ku bantu basigadde bwatawo obwetaavu bwakubala ku bantu abasigadde tebagamba tuli basalafu ogenze mu ddwali oliki nga ndi musalafu oliwa ddiini jakati ndi musalafu aga nti ndi muki ndi musiraamu nanga muntu oliki ndi musiraamu kati wantu wali bwetaavu naye ate wabeera ku mbeera nga lwo ishtibakati waliwo embeera ezitabulatabula ezibuzaabuza nga nti nze ndi musalafu lwaki temundowooza nti ndi mbali bamuhibbiina temundowooza nti ndi mubasiba mugugu temundowooza nti ndi mubakasamba lyanda temundowooza nti ndi ndi muki ndi musalafu kitegerekese jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.